luli bwe twali wano nabasomesa ebigambo bisatu jjayo peni owandiike oba funawo recording ekintu kino kisigaze ekisooka mission vision and strategy ebbanga ensi lyemala nga terina mission emanyikiddwa bannannyini nsi nga bwe twagamba nti ekiwangaaza ensi buli omu kumanya nti agiinako omugabo shareholder shareholder abampuliriza kwe kubeera n'omugabo ku nsi yo omugabo ogwo ogugula ddi ogugula buli woowo omusolo buli bwoowo omusolo kitegeeza oba omaze yes otuukiriza civic duty eyo ey'okubeerako n'ettafaali ly'owaayo mu nsi amawanga agaakula baba bakubanja omusolo tebakuwa na passport nga bakubanja tebakambuwadde nnyo toli wase kutambula kukiike because you see a passport bwe bagikuwa oba ogenze kukiikirira nsi yo gy'olaga si kwekiikirira kyovula asoma mu passport erimu kigambo ki this document can be withdrawn at any time nyina gwe nagaye passport is not a right no it's a privilege si byawukana bitya right ne privilege anti privilege ekuweebwa nga bw'onooga nti kiba eri akuwadde okusalawo kwe naye toyinza ga it is my right to have a passport no it is a document you carry forward on behalf of the state era bw'oba oyina omusango state egga nti passport gikuggyeko tetujja nagikuwa kyetayinza kujjako which is a right bwe butuuze citizenship kiddemu awo citizenship tekuggyibwako eyo right naye passport privilege eyo travel document so government yesobola okuauthorizing to travel out of the country or not toyinza kuveera inoga it is my right to travel no it's not naye kaakati tugenda ku bino ebyabambuuziza kubanga olw'okuba tutambulira mu kusoma ate kiyinza tujja ku biga good demokrasia mu Africa abantu bamutegeeramu kulonda kwokka democracy ali manifested mu kulonda kwokka oba olwaleero tuyige n'enfuga ez'ebyobufuzi endala eziriyo society okulembera abantu oyina kuba kulembera nga buli omu asalawo ng'era buli kusalawo kwa buli muntu kuteeka okubeera nga kuga nti abangi kye basazeewo kyekiba ekituufu tutambulire ku ekyo otherwise the definition of democracy is the dictatorship of the majority over the minority abangi kye basalawo badictatingira abatono whether basazeewo mu bukyamu oba mu butuufu muyina kukkiriza bukkiriza kuba muli batono anti kye mugamba kakati yeye enkola gye muliko gye twagala ekulaakulanye ensi eno isn't it the best nga bwe yakulaakulanya wa models ezo era abaasooka okukwata mu mawanga yonna gye baali newankubadde enkola yandibadde ennungi naye oyinza okuwa omuntu eddagala nga lirimu salufa ne limubutula ng'ali allergic to sulfa golooza omuddugavu ku levo gy'aliko nga n'omuzungu kati akaayanya demokrasi nti olwaleero ba republicans mu Texas bali mu kola gerrymandering baagala batemeete mu Texas nga census yaakaggwa bongereko republican constituencies 5 bafune majority mu senate ne house abampuliriza wano wenkubuuliza nti twamaze census semateeka alagira nti bwe mubanga mumaze okubala abantu muddangayo electoral commission shall teeka redemarcate constituencies yademarcatinzeeko z'abakansala ate z'abaka ba parliament ate yazitemyetemye gomanyi kyekyabadde kitegeeza kyabadde kitegeeza nti bw'ogendera ku biriwo n'ogendera ku numbers Buganda Busoga naddala Buganda yabadde yina okufuna ababaka abalala I think ne Bunyoro Buganda Busoga ne Bunyoro zabadde zina okufuna constituencies endala 10 ayitabi byebyo muteeka mu ssemateeka ne mutabigoberera but it's a command of the constitution
after conducting the census, the Electoral Commission kasitaba nagiwanga ebivudde mu census shall, it's a command, redemarcate constituencies, which has not happened. No. Why? What is the logic? Anti kakati gwe twesooka feke nnyini ne twekuba akalipo akagaba sebo ne bannyabo bannange twagala parliament ekogge size. Kakati atono bavaayo agamba ffe wano baatuseera. Kakati akakalipo ne kakwatirayo nti bw'ogendayo omulala takiraba nga kiri logical so nga ate kyekiri legal. Logic versus legal. Ekiri legal kwe creating or carving out constituencies empya. Basi mateka bwala. Ekiri logical parliament yandibadde ntono nene nnyo kumuwa omusolo. Nene nnyo nga abamaze okugabana. Era ba Democrat olwakiwulidde nabo ne bagana naffe mu California tugenda kusala asalamu. For the first time nawulidde nga Attorney General w'essaza lya Texas ali mugamba nti ngenda kuyisa ekiragiro ekikwata ababaka abataliiwo mu lukiiko lwa Texas tubakako okujja okutuula. Gwe kyo wali okiwulidde muwaza Uganda teri democracy. Gy'ofuluma n'otambula ne bagga kale tewali buzibu ofulumi. Eno bagamba bw'ofuluma tujja kuzza lwampaka. Otuule mu lukiiko. Otuule waakiri okwishuwinga warrant of arrest okomewo mu state. Ngabo kambwemu. Bali baga aba Democrat abampuliriza badduse beekwese abamu bagenze I think Chicago abala badduse ne bagenda e California. Mubyo nti warrant eri issued mu Texas toyinza gisavinga ku muntu nebeera operation mu state endala okujjako ngeri issued by the federal government e America. Wonna kati mu nsi democracy aliko okusoomoozebwa kubanga democracy awambiddwa bannagagga mu nsi yonna. Bannagagga abali waggulu batadde bannabyabufuzi mu nsawo zaabwe nga kaakati okuyitamu olina okubaako weekubako kyova owulira nti akalulu buli wamu kalimu ssente. Era nga bwe wawulidde abampuliriza nti ba Republicans basituddwa n'okusitulwa ne bagenda mu ggwanga lya Isirairi. Ekimu ku kibiina ekisinga okuvujjirira abantu ssente mu kwesimbawo mu America bakiyita AIPAC. The American Israeli Lobby Group eyo teri registered naye egaba ssente. Kusavinga interests za. Naye nga mu mateeka ga America ekibiina kyonna okugaba ssente nga kiva mu ggwanga eddala nga si kiwandiise guba musango munene nnyo era guba gwa kukusa ssente. Era osibwa. Naye kyo kikikola kityo kitegeeza democracy mu bifo ebimu ina exception. Okay. Olwaleero ng'oyagala okukikkiriza nti democracy tokyamupimira ku America, Trump yayisiza executive order. Abampuliriza executive order kitegeeza ekiragiro kya president ekibuuka amateeka agalina okubagibwa mu parliament kiteekwa kuba kya kiseera. Neyeddiza obuyinza obufuga directly ekibuga kya Washington DC mu nsonga z'ebyokwerinda. Bakusena kati nga bwe baagadde, bakuyisa nga bwe baagadde kubanga yalagidde. Kwegamba either democracy ali mu Africa twamutaputa bubi oba bamutugamba batugambako bye twagala be baagala tukole. Olwaleero mpuliriza ali eyo tuyina okwedefiningira democracy owaffe yatya. Kwe kwata omuntu wa wansi Lilian ali e Nakasongola ne tumutaba mu kwesalirawo ku ggwanga lye naddala mu byenfuna. Abampuliriza for as long as you're not economically independent toyina ky'olyesalirawo mu nsi. Ne bwe kiri kidda nga kiri maka asinga ssente yasalawo mu maka. Ne boddayo mu kika ayinamu ku ssente eddoboozi lye lizito gwe bawuliriza. Muyinza okwogera ne mugaa tuteesezza kino n'agaaka ngende mbitunulemu. Kubanga olumala okuteesa ng'ate mumuwa budget kiggwera ku ye. Kiggwera ku ye.
tuziike saamme kanti ate tuyinza kuziika nga mukwaya tannatuuka kubaya alina ssente ate kati munaaziika mutya kujjako nga musajja wakisa nnyo naga nti ebimu bikole ne bwe mba sinnatuuka so bannayuganda wetusigala nga tukyali baavu bannaku omufirika yenna kye baasooka okukola kyekiri kye naggamba the curse on the black man nti olwaleero omuntu yenna bw'ayavuwala akyuka n'alaba nga n'omununuzi ate amunyigiriza n'atunuulira mukwano gwe nga ye mulabe we n'atunuulira ayiseewo nga y'atutte ekiki basebo ne banyaba abampuliriza olwaleero aba South Africa ensi yonna be yalwanirira wano bayinawo camps e Kaweeweta twababudamya nga abarefugee abazimbabwe abo babalwanirira abazambia babalwanirira olwaleero bannansi ba South Africa abaddugavu bagamba ekizibu kye balina be baddugavu bannaabwe luli ekizibu kyali muzungu kakati olwaleero baddugavu bannaabwe bwe bagenzeeyo ne bakola zi businesses ezimu zino ne wano kyekiri kye nali mbagamba nti kibi nnyo okubeera ne society eri myopic nga teyagala kukola society erabira okumpi nga teyagala kukola kubanga omuntu atayagala kukola buli kyamulala akirabanga kiki era kati aba South Africa bannansi bali mu kugamba eri nti abagwira abajja teboogera ku bagwira abazungu kuba nabo gye bali naye agamba eno Dudula movement egamba nti abagwira abaddugavu abajja be batutte emirimu gyaffe naye nga abaliyo be ba medical doctors abaava e Uganda abaava e Malawi abaava e Zambia be ba engineers abaliyo n'abalala kale abantu sekinnoomu naye gwe ogamba otya nti omuntu yatutte omulimu gwo nga yakutte bizinesi ye ne yeeteerawo edduuka era nga bo bagamba nti nze alina okuddukanya edduuka eryo mentalite yangalo bunani bano abatayagala kukola kakati era oli yamubuuzizza omuddugavu omu n'amugamba akuganya atyo okukola eriryo wali tyabwe naakola eryange bajja ggula muliri eyokka kitegeeza gwe oli bad salesman you fear competition era mu nsi buli muntu atya competition afuuka gitare najja n'alwanyisa omulala ajja lwaki ojja eno space yange kitegeeza oyo omuntu aba alina kyalaakinga space siiyo just sell your goods yogera ebibyo by'oyina ababiwulidde bawuliremu bajjemu ekisinga obulungi kyova olaba nkomawo wano buli kiseera n'ensomesa ngamba sinzirira ku oli likwaniri naga nti buli bw'onooba ne society etategeera ne bw'onoogiwa ekirungi ejja kukyonoona luli argument yaffe yali ya nguudo ezitali nkubeko kolansi yita mu nguudo ze bakubyeko kolansi omuntu akwata amazzi n'ayoza n'agayiwa mu luguudo temukiraba n'akwata kasasiro n'amusuula mwala kyotayinza kulaba mu nsi ndala yonna eyo mental bankruptcy teri kizibu mu nsi nga muntu atamanyi kubanga atamanyi ayonoona so ekyo kikwataganya kino kyekyobuuza democracy education no wali ku democracy twetaaga democracy democracy kitegeeza bangi kusalirawo batono olumu si bwe kiri because abangi ffe twaliko mu kokasi NRM nga baagala kusalawo bajjewo ddembe ly'abantu kweyimirira ne tuwakanya ekyatuyisa balebe mupi kati bantu bameka abaliira obutaala ebweru lwakuba beeyimirira osobola okigamba omusibe ali mu kkomera gwe baasibidde obwerere nti teweeyimirira 2 overreach ey'abakulembeze nti executive orders zino ze bagenda bagaba president ayimirira naga tebagaba bondi ku poliisi kakati omukusirikale naye n'agamba ono sijja muyingiza mu dayali yingira naye nga toyingidde mu poliisi dayali ntemeraawo kyontomera yitiraawo kakati gwona omuprovinga otya nti yamuleese munda teyamubuukinze in at the end of the day buli kyataddewo ate kyongera loopholes kuleetawo nguzi buli bw'obinika abantu omusolo omungi bagenda kwekobaana n'aba revenue authority mu kugezaako gwivadinga kireetawo ki kubanga tebagusobola yes kyekiri kinalimbaga mu parliament when you overtax people ono omusuubuzi alina capital wa $5,000,000 capital wa $5,000,000 ye kennyini yamwewoze ng'asinzeeyo ttakali
gwavuganya naye Peneti wamuwadde ettaka n'omuwa ssente n'ebyaleeta tebigibwako musolo. Naye ono Dr. Mukwaya aguddewo eddwaliro lye yasingayo kyapa kya kitaawe azimbye eddwaliro lye buli kyaleeta kiriko ssente seminti gwayingiza aliko ssente banka emubanja. At the end of the day ayina kulwana nnyo kunoonya wa URA beetunulemu. Bwe beetunulamu mu kifo ky'okuwa miliyoni 2 bakuweemu ani afiirwa? When the taxes are high zistifling economy. Taxes oba emisolo are meant to be used as a tool kyakulwanisa bwe guba ogwa waggulu okustopinga ebintu ebimu. Ne kakati bagambye nti oyina abantu bootawa mirimu nga baasoma oba tebaasoma beetondeddewo emirimu gyabwe mu bizinesi ez'enjawulo. Kwa president yagambye gavumenti nti eyinayo emirimu mitono ko bwegiti kale tukkiriza eyina emirimu 47. Kakati abantu abeetaaga abali mu bracket y'okkola basukka miliyoni 25. Kakati Mwami Museveni njagala atubuulire ye mu government ye debate gye twagala mu economy ya Katonda w'emeka through the private sector. Yenga government ya Katonda. Yes, kubanga abantu abeetondeddewo egyabwe ng'abamu bali mu agriculture bali mu kwerimira byabwe ku ttaka eryabwe ery'obujjajja bwabwe bali ebitundu 68 ku buli kikumi. Abasigaddewo bane miliyoni 3.4 bali mu busuubuzi bwe beetondeddewo. Abali mu busuubuzi ozooba binisa omusolo ogubagoba mu business. Anti problem weri nti okulonda as a tool of okusalawo abakulembeze kuleeta n'atagwanidde naye ate nako kulungi nti ate tusobola okusobolayo ne talent. Ndi golooza singa ogaba abawagizi ba Uganda balonde ttiimu y'omupiira nga yakalulu mu layini kitegeeza n'atasobola okugusamba kasita amatiza bano abayina okumulonda agulinnyamu n'akola ki n'agusamba kyeki ekiriwo nti asinze okwapiringa okufaanana abalonzi be oba asobola okubawa ekyo kye batalina mu kiseera gwe bajja okulonda saata so yayina ebirowoozo kubanga kiri kye nagamba nti normally Africans n'abaddugavu tukozesa nnyo emotions si logic si strategy. Ziri ensi zaali strategic ne zigamba omuzungu kino kyatuleetedde tusooke tuggalewo. Gomanyi nti waliwo ko olutalo lunene nnyo nga China ekaka nga Bungereza ekaka Abachina okuyingiza enjaga ng'ebakaka Omuchina n'agamba kasita tetureadinga society yaffe ku njaga tugenda kusaanawo tuggwewo. Ekisooka okulaakulanya ensi olina okubeera ne sober society. Ekyokubiri ng'oli mukambwemu yoyo musajja oli kwaniyo. Abakulembeze naturally abantu mu nsi yonna bamenyi b'amateeka. Kyova olaba nti bakozesa nnyo fayini ezo ze tuwulira logic nti mu ssomero mu bazungu omwana ne bw'atuuka leeti osasula fayini. Omwana kaabirire akeeza gaye tugende bajja kunsekerera nti tubeera tusasula fayini buli kaseera. Ekyokubiri omuddugavu ali nnyo result oriented nti asobola n'oggulirira okufuna result mu kifo ky'okubeera process oriented kiddemu process ereete results. Omuddugavu yali ku result oli kyovolaba oli akugamba twagala aveewo kati ate tulaba gundi yasobola agenda kumukuulawo n'akomawo nga gate byasobose kubanga ali ki result oriented. Yes, kyovolaba batuuka ne bagamba oba osobola headmaster tubbira ebibuuzo omwana asobola okuyita tali ku future ya mwana ono nti omwana ayinza okuba teyakutte bintu. Nze waliwo omu ku bannyinazi bamuzaamu senior 1 akomawo eri maama waffe maama waffe akitegedde ono alina kudda mu senior 1 agenda ewa taata bateesa amukyusa essomero. Maama waffe olwakimanya yagamba nkutwala tukoze na shopping olina okuddayo dde mu senior 1. Aye mama there is a reason lwaki omusomesa ono yakugambye dde era ali very successful omwannyinaze akyogerako. Yamugamba ngenda nsooka ensaleko enviiri ezo ezibadde zikumalira obudde kawalaata
kati ate ddayo ddemu ekibiina buli maama bw'aba strong bw'atyo abaana bateeka okubeera successful. Naye naturally abazadde bataata ku baana abawala agandowooza bamuwalana tumukyusa essomero ng'okyusa lino tozeeyo ku nsobi ti omwana waaka abadde tamukola abadde obuzibwa bw'aba mugambye addemu repeat addemu yeetegereze. There is no harm in that. We are more interested in the outcome. Chovola bakagube mupiira gwaffe tukubayo bukubi yanguwa wowe gendo tebe kati lwaki tatebye balaba kulaina nga balekana. Soccer is a process. Olyambuziza ku mupiira guzimbibwa kuva mu goalo process paka kukugiteeba goalo bazimba nzimbe. Chovolaba nti kati okuva luli bwe twaga nti mutereze first touch mukakkane musamba omupiira kati results muziraba. Era najja wano nembaga nti no, we don't only support Cranes because ewangudde. Tiimu ziwangulwa, tiimu ziwangula. Era ogusembayo bayinza ogikuba oba eyinza okuwangula. Guno ogwa South Africa. But that doesn't mean nti erina n'okutwala ekikopo. Don't overraise your expectations. Tunuulira talent gye muyina mugambe no, we accept. So fachi tukozeeko. Era omuzungu ekyawukanya nti bwe baba mubuuza mu post match interview agaba tusinze okusamba. Tawoza ate gundi yatukubiza. No, football is a team game. Aganti ekyamazima bali batusinze ensamba katutambule tugende maaso twetereze. Oli atandikira ulefu yatubye ono yalidde alabika ali mu golo bamuguze omuddugavu tasooka kufumiitiriza nti naye ffe twateekamu ky'okuzimba kino paka wano. Mwina academy mmeka mukwanga bw'owulira nti baleese ba scout gosobola okuwaayo omwana w'emitwalo 2 naye ajja alabikeko bamulabe. Can you invest in your child? Oba bw'onaawulira ngoga wange birirabire abasajja bainvestinga mu baana baabwe okumutuusa okutuuka ku ekyo nga ne ssente zaamutaddemu nnyingi. Kyova olaba nti bw'olaba ba professional player buli omu avaayo agamba my mother my father. Eno buli abeera successful. He attributes it on himself. Kababe bano abasomye ne bayitamu agamba maama ne taata beerekereza. Nze nsobola because it's an investment. Naye ono ayagala bamulange ku mukolo gw'omwana ku graduation ne gundi abaddewo gwe taata eyadduka omukyala abadde mu bibiina bya nigi nayeewola school fees z'omwana abasenga bajja mwanjule yazaala omwana temumwanjula nga etata omwana temumwanjula yamulekawo nadduka. The father to the bamulya byengedde alinda byengedde alinda makungula alinda makungula. Waliwanga omwana ono ayita mu bino byonna tuzimba gwozimbulula n'okudduka odduka ojja kubiwedde mulya byengedde. Okujjako nga yateekamu effort kaabe ne maama nga yadduka ku mukolo tayanjulwa jangu naye toyogera beeraawo nyamanza otegeere value ey'okuteeka value ku mwana okuzimba. This is an investment. Wow. Mubyo kyekiri kyembadde ganti President Museveni President alaja na bulaja nganze adamu kungu afaananira ddala bakulembera trying to think that he will harvest where he didn't sow. Odidde State House oleesa abooluganda abakona ab'emikwano lwaki tebalye ku bantu ssente okulaba kyekiri mu State House impunity. Bwana Ntagambwa waliwo ekirango kyeyalanga ng'ayita abantu bajje bakoleyo nga ye bwe baamuyita n'agenda n'akola mu State House y'Obote. ne bwe twala obuyinza alonda bulonzi gwe jangu okole wano gwe exactly. Meritocracy mu Africa teriiwo banno tobafunye ku merit. Lilian gyali e Nakasongola yakola omulimu gw'onoonya kaada oba mwana wa gundi simanya mwana yalina munno wa mulwanyi State House kijoosangamu ebyo. Because this should be the mirror of the country, the most respected house. Bweziba technology oyina okubanga gwokozesa. The president must be notified ku buli omu abadde amunoonya abali ku switchboard tebamugamba ani yakubye essimu. Why? Waliwo eyagula nti tomugamba oyo bw'akuba essimu gwe tomugamba bano baba wanguzi. Meaning president will be in a bubble. Era yagambye eyaŋŋamba yali muwala wange Natasha kubanga akuyinako unlimited access. President
ye kennyini amaze okukkiriza nti eggwanga limulemye kakati oyo byayogedde biraga nti it is a vote of no confidence in himself biganye yagambye benkola nabo bali banguzi ate era bantunze system mfu toyinza ga nti omubiri gwange mufu naye obwongo bwe bukyakola bwokka kakati ye president omubiri gwange gwonna mufu naye nsigaza bwongo bwe bukola kakati kitegeeza president akkiriza nti ye kennyini yasoose okudikampeininga enale basebo ne banyabo muzanye buzanye president Museveni's message gwe nannyini system agambye system nfu gwowoza tumwongere system enfu ekutuuse ku kigendererwa ekituufu obwongo no omutima ogambye mufu yes akawago kafu ye bwe yeewulira omulwadde azze ye mwami Museveni agambye omusawo gwe omulonzi buli kimu kifu kyempulira kakati ate gwe omugamba gwe kennyini gwogwanidde kakati omulonzi yamba president Museveni omukolera ekintu kimu muwummuze he's indirectly telling you nyamba sikyasobola kutereeza kino kubanga system gyenzimbidde emyaka 4 nfu ye yakyogedde sigwakoze eki sigwakyogedde naye kakati omuddugavu yasuubira nti ajja genda yeegomba ensi ezaakulaakulana ng'eno ye nannyini system amugambye nti system nfu sikyasobola kugizimba giddaabulu naye nga nali wano nenkuwa option nti kozesa kye tuyita e-government you don't need to employ many people one mu bakulembeze bonna boogenda okulonda ku bwa president who is the most accessibility ani gwosobola okutuukira at any time yoli yagambye nze ndi siri accessible abanneetooloola system baagizibikira yonna bw'otatema ttooke totuuka kakati nze nkugambye yingira ne mu inbox yange ompeereze nzojja kuntuukako ku email oba ku WhatsApp yes kubanga musajja mukulu n'okuggulawo email balina gimuggulirawo kakati bano ababikwatamu bagamba eyoyo togisoma n'ensonga ate ku tekinologi eyatuuseewo president Museveni mbadde njagala kumuwulira waliyo tuulu eri mugundi mu artificial intelligence email ezo zonna bwe zimala okujja tuulu eno ogiteekamu era application bweri wano singa mbadde siki nandigibateereddemu omukulu ono n'agibasomera nti application eno bw'ogiteekamu ogiteekamu fayiro n'egikusomera yandikedde nga ku makya ne bwe zandize n'ezisamalayizinga zonna email nakyejwe Lilian avudde buyikwe sebo mukama wange president wane eddagala lye watusuubiza tewabaddewo mpekeza panado nemuwa highlight summary in real time writer from buyikwe ayogera ku ddagala eritaliiyo ng'etranslatinze ne mu lulimi lwe so in real time every day president asobola okucommunicatinga n'abantu be ng'emuwadde emails eziri selected kuveera ddala mu districts zonna 146 era n'ayita n'akubira RDC we gwe yaweereza n'amugamba go and verify omukyala agambye Kalenga nti teriiyo mu health center for musawo tabaddewo ennaku nnya revert to me n'akomawo na implementing a directive ate era ekyo kikuumira minisita wa health ku bunkenge kuba naye ku e-government yandibadde bino byonna abireceiving naye kakati president yasuubira nti osobola okukozesa process enfu n'ofuna ekituufu it is only for short term osobola okukozesa process enfu n'ofuna ekituufu tekisoboka kyova olaba nti mu maazi bamakinganga kutandikira ku working formula toyinza kujja buzi ne ansa olina okuviira ddala eno waggulu baga how yakuteerangawo how kitegeeza wakopye oyogedde akanyumidde system yonna obwongo bwokka tebusobola kubanga nesoma dokumenti ekitabo mwambi kungu kye yawandiikayo okufuna masters nkitaddemu kyonna eri mu kisoma okkiriza bino nze nabiwandiika nga nfuna masters okinsabye okugezesa tekinologiya oli gwobadde oyogerako
ne tukiteekamu ampuliriza ekyo ky'owulira ky'ekitabo kyange kye nawandiika kompyuta eri mu kukisoma yokka. 1.1 Wow. Historical perspective. 1.2 conceptual perspective. 1.3 theoretical perspective. 1.4 contextual perspective. Ate nyinza n'ogibuusa ne ngigamba nti kati genda ku page eno. Otya. 1 genda ku chapter 1 tondwisa. Obuuka bubuusi. Owulidde. Ne ngigamba bagenda osamaraizingire chapter 10. Nyinza ogigamba kati teeka mu quiz ya questions. Mubuuze eki ku bino bye yawandiika kuba yakatabo yakasomyedde kamaze. Summarize. Ne ngigamba kola mu summary. Yo nekola mu summary. So awo badde ogiragidde kusoma busomi. Kati wano nyinza ogigamba summarizing ekitabo kyonna era mu ddakiika 8 ebe empadde mu summary. International media propaganda and the Tigray conflict. Freetha. Yonge esoma etandise okusamarayizinga ekitabo kyo. Kati ngangamba nti kati genda ku background. Began in November 2020, following the Ethiopian government's accusations against the Tigray People's Liberation Front (TPLF) for attacking military bases. So President asobola okweyambisa technology yono. Nyo. N'aleka bino empapula. Bino byagamba mu nkolere mu summary eno ekola summary ate n'egimusomera teyeetaaga kutta maaso ge. Basebo ne bannyabo we tulaga ensi egenda kukyuka nnyo. Bino byogamba omwana akatabo asobola okukasoma konna mu holiday. Akatabo ne topics zonna nga bazimusomera ng'ate bw'asiimuula. Bw'ayoza ebikopo ewaka n'akaganziriraamu awo tuzeeyo. Kyekiri kye mbagamba tokuba mwana ng'omusanze n'essimu. Tumuyigirize embeera y'essimu eno eya smartphone. Kyekyo lwaki twaleeta computer misuse. Abaana okubateerawo obutayonooneka nga bali ku ssimu. Essimu eno bagikozesa okuggyamu ekirungi. Byenkuwadde tools zino eza artificial intelligence. Robot zino zigenda kukola ebintu naawe weewuunye. Ekusomera akatabo kaki ekiri kyegambye. Saasira omwana ali e Kabongo agenda kuvuganya n'omwana ali e Germany. Omwana ali e Germany bamusomera obutabo 10 mu lunaku lumu. Omwana ali e Kabongo ate anoonya library kugenda kunoonya katabo. Okali hard kana some page. Kitegeeza bw'oba oyagala omukulembeze akujje ku stage eno akuteeke ku ndala kyangu nnyo. Nze nabadde kuno ne ngenda ku app endala nja gikulaga ya technology. By a simulator ogituulamu bwoti nekuyigiriza okuvuga excavator. Oba obuzaayo just genda ku excavator yennyini oyiga ogivuga. Wow. Bakiyita simulation, virtual reality, VR. Mu mupiira gye muyita virtual assistant referee tali wali naye alaba gwe kyotalaba. Kati eno ye VR, virtual reality. Nti etya esobola okusomesa abaana 100 ng'obatadde mu classroom emu ng'okozeseza ssente entono okubeera bapulamba nga batudde mu kifo ky'ennakasongola nga tebatambudde n'enfulumya bapulamba 100 mwaka gumu naye nga tebalabanga ku teacher practical nga bayinawo tutor omu naye nga bwe bayingira mu laabu eyo ebakolera amazzi ng'olaba nga agakuyiikako ne mugamba obadde osumuludde bubi mu kifo ky'okugezesa nga gundi tuulu eno bituli bingi oba gundi gyakozesa agisumuluzisa taapu gyayonoona wana abanga agikwata era nebanga eyeekwata n'anyoola. Abazanya mu video game abaana abato temubasekerera atuula mu mmotoka n'owulira ng'etomedde bubu era essimu ne yeenyeenya n'ekola vibration n'okuba reverse n'ebanga eddayo. Eyo ye VR, virtual reality. Toli mu reality yennyini ey'ensi naye eri virtual. Nti bwe tutuuka mu operations ez'amalwaliro omusawo asobola okuyimirira South Africa mu ddwaliro bwe mubaamu amasannyalaze ne internet n'abeera ne ba assistant wano babiri na conducting operation n'akuggulawo olubuto n'aluggala n'agamba oyo mumugjeewo. Kitegeeza omusawo tujja kutuuka level nga just kye twetaaga theatre na expertise. Kakati abaana bana abasawo onoobasomesa otya nga agenda obibasomesa tabitegeera. Kyekiri kye nayogera ku mupiira
nti ono gw'obanja okusomesa oli Ronaldo kyasamba ye yasambira wa abimanyi kyenkana ki toyinza kuddira atamanyi anunula abatamanyi ekisoboka ye wrong process, trying to use the wrong process to yield the right results. Kakati oli atategeera nedda muteeka wasooka ayonoone awo ensi yavaayo kyebava bakuteeka mu virtual reality nti etya nsobola okusomesa engineer akola ku lifti nsobola okusomesa akola electro engineering naye ng'akola ku wire maintenance naye nenteekawo waya ne mugamba mu kifo ky'okugezesa nti bwazikwatako gamukuba nga gamukuba electronically nkuyingiza mu laabu nenkugamba kati mwabaati okusoma amasannyalaze nti gayinza okunkuba tukuteeka mu virtual lab ne tugamba bw'ogatta reedi ne gundi nno gakuba ne tugamba kigezeeko n'obanga ogagatta obusannyalaze ne bukubite kakati ne baga reedi bagigatta ne gundi n'ogigatta ne gundi ne gatakuba fiye eri nenjikujjamu kakati bw'ogenda mu actual practical ekyo okikola okimanyidde ng'okitegedde yeeyo technology ebyereese nti esomesa abaana sciences osobola okubaaga omuntu naye nga toyigira ku muntu emulago yennyini kubanga ensobi bw'ogikola ono afudde so nga ate wano ono gw'oyigirako bamutereeza ne baga awo badde osaze bubi olaba bw'oleseemu gundi wuzi olaba bw'omuleseemu akaso sajiko buledi bw'ogimuleseemu olaba bw'otasibye wano bulungi tuddemu w'otuukira ku muntu yennyini nga togesesereza ku bantu bangi kubatta kitegeeza ensi etali ku transformational curve y'abamanyi egenda kuzikirira kiki twagala okujjamu ekyo nti olwaleero kebe business yagenda ku e-commerce abachina Jack Ma yakola Alibaba omumanyi omu Alibaba n'amanya nti omuntu abeera n'ebintu mu store nga teyeetaaga bireeta mu dduuka naye nga waliyo n'ababyetaaga wabula gwawadde omulimu yabitambuza mbeera ku ssimu yange n'empulesinga order n'entumya akasanirizo kesiina mu ddakiika 15 oli n'akakima mu store ye naye teyeetaaga dduuka nti bino ogende bakusala ensawo ye e-commerce you order online ekyo mwakiraba ne mu mmere kati mweri Glovo Uber Eats n'ebirala naye byonna si byaffe omuchina ayina Alibaba na AliExpress okitegeera ayina ne Temu omumerika ayina Amazon omufirika talina kyayina kakati omwana w'omuddugavu democracy si ya musumbuwa butamanya kyayagala kyekimusumbuwa period so tukikyusiza kitya okumanya democracy wano mu Africa kibanga omuntu okumukyusa essaati nga mulwadde wa luumu gwe n'ogaatu mukyusa essaati nno jjanjaba oluwumu luli ku sikini tokyusa bukyusa saati oba tolina kyokoze oluwumu lujja kusigalako kabe kasinge lugende lukwate n'abalala kakati democracy wa Africa bo balowooza isemia changing leaders no leader kikyayina mu mutu ono asaba obukulembeze about 50 yesterday bajjeyo expression of fine that's okay buli omu ayogere kikyayina mu mutwe ensi esalewo mubawe platform buli omu ajja ayogere nti gw'obadde ogamba ki kubanga nze ebyange mubiwuliriza nti mukamasi nkwagala wano nti ku mulimi Farmers Bank silos newe bakaliza ebintu byabwe to value addition olwaleero the world demand for chocolate mu nsi yonna eri obuwumbi bwa $130 nga chocolate omu tulyamulye omulala tumukozesa mu byokunywa n'ebirala keeki n'ebirala naye ng'akolebwa muki mu koko koko tumulimawa bundi bujjo na parts ezimu eza ntoloko edda ne mukono yali alima koko kilo ya koko eri ku $200 si bwe kiri paka ku 2.5 kati omuti gwa koko gumala emyaka 5 world demand eri $132 billion abantu bebundi bujjo tubaterewo kintu kimu ekireeta obuzibu kumukaza bamukaza kumusana teekawo ekyuma ekikaza nga bakigabana mbuli sub county waliyo twala koko oba wakamwanula binizo zijjemu bazikaze tu bwe bamalo zikaza
bazi processing tujjemu nga naffe tukola chocolate wano nga naffe tumutwala ebweru ensi yonna erya chocolate ensi yonna tesobola kusimba koko kubanga right temperatures ne soil ziri wano na Congo. Katonda yatuwa obugagga n'atumma obukulembeze period. Come again. Katonda yawo omuddugavu obugagga mu bungi nnyo bibe bya bugagga bya mutaka bibe bya bugagga bya kungulu ku ttaka n'atumma okutegeera n'atumma okutegeera omuddugavu alaba omumanyi ng'omulabe era omuddugavu agulumiza omugwira singa kino omugwira yaze n'akimugamba bandize wano nga bamukomba engatto munansi waabwe bw'akibagamba binaakola nabaga artificial intelligence 2019 ona levolooza toloota kati bibyo mbibateereddeko. So between us bakulembeze bachi between baagala nabo kubeerako mu buyinza kubanga obuyinza kifuuse kya ttunzi si mugugu era oli kyova owuliranga ga tugenda mu kalulu kano nti tebaakube bantu. How do you go to a process nga abantu kye bali worried si kuba nti bagenda kukyusa oba kufuna bukulembeze nekuga nti tugenda kufa. That is worrying. Meaning it's a worry towards the people. Two, nga balabewe mulabwewe muzi. Meaning it's not a contest of ideas. It is a contest of ani asinga okuwemula. Omuddugavu alowooza mugenda mu kalulu kwevuma na kwewemula. Bwebukambu buno bwenda bukozesa. Kwevuma na kwewemula kubanga tuli emotional tetuli strategic. Naye bw'alwala tabuuza dokitaani. Naye bwe baba balonda bagamba otuuka mu bifo ebimu nga bagamba ffe tetujja kulonda oyo nti awo abakatuliki ffe tuli ba protestant oyo ajja atya nga musiraamu atategeera obwongo obutakola kubanga omubuuza bw'oba ogenda mu ddwaliro ng'oli mu emergency obuuza agenda okunkolako omulokole obuuza oba munyolo obuuza oba musiraamu nosanga oli n'agamba nti abanyarwanda bonna baffe you're stupid. Ensi ziri gyogenda noga America ebeewo yeggamba buli omu jangu be part of the American dream kubanga ensi okuimagine okuva mu bikolimo bino byerimu oyina okubreakinga barrier gye bayita ya tribe mawanga no seri edini no seri noga performance nakyogeddeko no ku X computer yino eyagikola omanye eddiini ye oli ku simu oyogera wetadde mu kamera basebo ne banyabo atakiririza mu ddiini yaffe aba wagenda mu geyeena era bw'omulabako muboole omutwe gwo gukola essimu eyagikola eno gy'oyogererako omumanyi eddiini yakapongo ddi eyasembulinze essimu eyo gw'omutuukirivu ennyo gy'oli mu kwogererako otuuse eddoboozi lyo musajja musamize gwe gw'oyita nti akkiririza mu bibumbe bw'amala okusinza akabumbe ke n'akola kamera n'akola n'emmotoka nagavuga nojja wano n'ogamba basebo ne banyabo tubadde tusaba omutuukirivu ono musajja wa Katonda mumusondere emmotoka afune sente zigula emmotoka mwenna ne musonda nga musonda emmotoka yakolebwa omusamize eyasooka okuzinza akabumbe ke naye najja n'agatta maazi kubanga mbadde awo nga ndi ku siteemu gundi nga ntunulira trapezium naye muli n'enkizuula nti kale ekyatusuulanga maazi kitono nnyo tiye interior angles zino zonna bw'ozigatta mu trapezium zirina kuwa 306 tiye ate bwe ziba ku layini ziba totolinga apo ku 108 nti meaning wano bwe mbaawo ne layini ne bweba yeesudde wano ne bampaako ange emu 6 eno automatically erina kumpa 180 degrees protractor eno naye sinenga kati yansomesa singa yansomesa ngamba nti buli wolabawo layini bweti kitegeeza wabaawo gundi ng'erina okukola protractor kati protractor eno semisaako eba 108 kakati bwe wabaawo layini nenkusalirako kahaafu kamu nenkuwaako find x wano nga waliwo 6 automatically ono alina ku balance nga 120 eno eba esigaddeyo teyakusomesa kutegeeza kakati ate mbadde neetunulirira oko nenga kakati ono ddala ye yankyayisa maathi naye ng'ono asimplifyinga okuyiga ebintu bino si bizibu
era ne kompyuta eno nali nkugamba wano ne nkugamba nti Uganda ine ekyobugagga nti toyinza kugamba abaliraanye Lake Victoria baavu ekyobugagga kya Uganda si mafuta giraasi sand omusenyu oguva mu Lake Victoria bw'ogugatta ne sirika okola giraasi nsaba tutunulire wano ebitwetolodde mu studio ebiriko giraasi eri giraasi eno tandika kwata kompyuta yo screen eno ki glass kwata ku simu yo screen glass kwata ku saawa yo glass tunulira TV glass okitegedde kyegamba kati dda ku mmotoka yo windscreen yona glass ey'emabega glass ate wano maaso ku ttaala glass driving mirror glass ate zino mirrors eziri wabweru side mirrors ki glass so tine kyobugagga mu nkugambye ekya cocoa ne nkugamba chocolate batwala $130 billion ne giraasi okuva mu musenyu sinayogera ku climate esobola kuwa avocado hasi nagamba buli yiika ya avocado jayo ekika kya avocado hasi buli ka avocado kamu mu America ne Bungereza tekakka wansi wa $1 $1 buli ka avocado kamu ka 3,000 kaaba ovacado ng'omugula kati mu katale wa 10 oba 5 omuti gwa ovacado gumu gukulira myaka 3 ne gukuwa oyo hasi byovacado 1000 buli mwaka kuyiika kugendako emiti egyo egisukka mu 108 calculator yo wagitereza ate nabateterera kale tubalenzi kankuyambe embali 108 nga buli muti kuvuddeko ovacado 1000 kitegeeza ebyo ovacado emitwalo 18 tukanyiza mwaka emitwalo 18 buli ka ovacado kateeke kale katugambe ffe tukatundire ku layisi nti ffe tukasuubuza nga kakulya kaguze ku siringi 10 ze milioni 100 meka mu Uganda njavu Uganda si njavu we are just ideologically bankrupt nti tulwana amanyi ne tussa waggulu Uganda na Africa ekwata atamanyi gwe kulembeza nekwata omumanyi ne musawanzi mu mwaka gumu bukadde 108 kitegeeza buli mwezi oba oyingiza milioni 14 ewaka maka tabeka baziyingiza wano they don't want omuntu ali repugnant kakati nkugambye EPO ina Farmers League wegatte ku EPO ovembwavu kati alinze ono anaamuwa omutwalo ne t-shirt agende neyo tonenyanga muntu yenna Uganda Cranes yesterday yakoze bulungi yes ekisooka Uganda Cranes ebayigiriza ekintu kimu nti every successful person must have a point of failure nti buli bwokola failure ekuyamba okukola assessment on how to do better. It's only a foolish man learning from their failures. So the issue etegeeze bannansi si kino kisuubizo kya ssente mekaze banaafuna olw'okuwangula. It's a point of encouragement. Omupiira baguzannyira mu kisaawe bagutendekera eri. First touch gye nabagamba kintu kikulu nnyo ekyokubiri okufuna philosophy gye musamba nti one for a team okuwangula omupiira is to deny your opponent the ball. Omupiira mugukweke. Ekyokubiri temukkiriza opponent wammwe kutuuka ku ggoolo yammwe. Modern football omunyigira eri gyali n'akola ensobi n'otuuka mangu ku ggoolo ye oba okumuziyiza okutuuka ng'ayina okudduka ekintu kiwanvu okutuuka ku lyo. So njagala congratulating abaana baffe. Twakola by'omupiira gwasooka gwa Algeria. Definitely it was a learning curve. Era Bugera yayogera naga ekisooka balina pressure ebisuubizo. Naye ekyokubiri ne tactically one. Yeah. Ball reception. Bakochi njagala muzeeyo abaana bano babeere ku ball reception. Omupiira oguva waggulu bonna babadde bagusiba bubi. Kasita tunaatereeza kuba mukuba aerial balls. Ensibambi kuba omupiira ogujjidde waggulu kikutwalira tachi 3 ogusiba opponent aba atuuse. Ekyokubiri okumanya wings ezo okubeera function and speed. Ekyokusatu bakolamu adjustment ne bakyusa Alan Okero ne bamujja eno mu wing yali ta tracking back ne bamwongera wali maaso
okubeera nga azannyanga following 10 ekyo kiba kiyamba okujjayo potential ye. Kakati mwebyo byonna nze mu kulaba kwange Cranes ekyayina omukisa nti tusambira waka naye ate n'ekyokubiri egende mu last match ng'emanyi kyenoonya kubanga ye match of qualification. Match ejja kuba ndoza tusamba ni South Africa ku Monday. Match ejja kuba ya mugaso nnyo. Mutunulire South Africa esamba ki. South Africa ezannya mupiira gwa kuchakyaliza. Kitegeeza muino gidestroyingira mu midfield ne mutagikkiriza kusettlinga na mupiira ogwo. Buli bwe munaagidinayinga okuzannya omupiira mu midfield mubeere purposeful 1-2 ku goal teeka wali. Thank you. Kakati efficiency eyo kyengezaako okubaga mpira gwaffe gusobola okubeera omulungi twongeremu abaana nga tubongeramu ebirungo okusiba omupiira buli bwe gunaaba omubi ensiba yekuwa decision making. Omwana ono eyagabye pass ku goal namba 2 yewa watambala azanya bulungi nnyo wakati decision making ye nnungi akuba touches ezo zennyini ezeetaagisa ate ekirala mubeere confident omupiira guno mugukubira mu kayumba bw'obalaba mu kayumba olinda n'ogaba ne wano omupiira gubanga ogumwokya linda take your time gaba pass take your time oli asooka akole move n'omulala akole movement ogabe pass ekisembayo moving off the ball bw'oba tolina mupiira go into space kuba tunulira aba South Africa abo n'aba Algerians moving into space to create room. How you play without the ball and how you play without the ball. With the ball with the ball with the ball and without the ball. The most important player yona atayina mupiira kubanga ya creating ye positioning gwo mulabe. Yes era omuzannyo omu yagamba ndoza yali Boateng yagamba nti nagenda mu Juventus nga mpogganira Piro mpa pass Piro n'afuna omuzannyo omu n'amugagenda omugambe tie tawoggana nnyo bw'anaaba mu space nja mulabanga omuwe ali mu space teyeetaaga kukola ki okubali muno omulaba ng'ali yekka. Yes that is it kubanga bw'ompa n'otambula naye bw'ompa ate n'osigala mu kifo ekimu kitegeeza oba oyambye defend okukola decision. Okay, thank you. So nebaza abawagizi bonna abaddeyo bangi nyingi mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza aba federation ne engineer Magogo wamu n'abakozi team nze nange ekisebo abo bakooki baali bange mu Victoria mole byekwaso yali mu Victoria University ne team doctor alenga watukola byo kuva mu Victoria University omupiira leka katono